Kisozoera ebyakabi era tukyali ku mupiira gwaffe Uganda Cranes. Nabaga ttiimu yonna ebbanga ligenda okumala mu tournament buli wiiki tugenda kuba tuwa analysis tulabe gwageze tutya. Mike, twavuddeyo Morocco. Gwe kennyini wagamba ffe abagenda okusooka okuvaayo sobola okugenda ate ffe abagenda okusooka okuvaayo. Gwe wakyogera era twali wano. Mwagala kozesa bannayuganda amaako oba nakyogera nga kyatuukiridde saagala lwaki okikomyawo anti era kyekyo watugamba ffe abasoose okuyingira e Morocco era ffe abagenda osooka okukola ki anti kyekituufu kiri nti nalindabye gundi mwe tuli group stage group mwe twali ndabya ddala nga tekisobola kuva mu gurupu eyo nakirabanga Nigeria ne Tunisia basaaninga chance nnene nnyo okubeera nga bakola ki nga bayitawo ate lenga Tanzania bweze n'erinnya mu bintu kera misinze penalty twali bali tugenda sa Morocco naye kankubuulire Katonda ayagala Uganda olaba ate nga twavuddeyo tuli waka twagala era tusanyuke nnyo nga tuli waka yadde tulika ne Katonda atwagala singa twayiseewo singa twakuba Tanzania tugenda kusamba Morocco omutegesi nkubuulira Morocco yabadde asse Zambia Morocco akunyiga mu ddakiika ezisooka eddakiika 10 gwe kennyini ogamba nomanyi tubawe goolo nga 2 bakakkane pressure ekole ki eveewo ndatuyambye buyambi netubeera nga twavuddemu omwewe waka twetegeke kyogamba Tanzania yagudde ku kyokya ojja gulaba abawarabu bakono Tunisia mu nsi z'abawarabu ng'obugyeko Algeria ng'ogyeko Misiri ng'ogyeko Morocco Tunisia yayinza okuba nga yatasamba nnyo mupiira mutuufu naye abo abasatu bakuwa Misiri yabulamu bakuwa Misiri Algeria Egypt ati Misiri Misiri Egypt ne Algeria ne bakuwa Morocco my friend omanya nti kabikuse osamba ova wano mu East Africa lwaki East Africa kyokka ffe tetulina mupiira gumala kuba basajja abo Tanzania ebintu byatandise okukola bitandise paying off tuziraba actually series out naye layout ya tiimu etandise okubeera ng'ekyuka tendesi wabo mulaba nti balina kye basamba walaba nti they are spacing themselves well mu kisaawe spaces nnungi they are using the ball ate n'abasambi batandise okubeera nga basamba because otunulire musambi waabwe ono Alalakia olaba he's a very good player he's a very talented asamba bulungi tetumwina mu ggwanga lyaffe Uganda at the moment ne tulina abazanyi Mike tubalina naye bamutyaba ne museekewo balungi naye tebatuuka ku mutindo gw'abali ate they are not bad they are playing well naye bali ate omutindo gwabwe guli kuki guli waggulu kukulira musambi nga Simon yadde akuba 11 ya gundi ya Nigeria lengera kikweze musanvu ya Nigeria badde bazibu nnyo abo badde bazibu nnyo yafunye nightmare yafunye ekirooto ekibi ekyentiisa atali kiddira bajja kiddira naye mpira gwadde muzibu mutyaba kati ngeyo tuvuddeyo tulaba kipa ffe bamuwadde red card naye okusinza otunula mu comment section ku internet balaga nti oba oli awo red card eyo ye kennyini yabadde agyagala tali contented naki ekiri mu kampu oba na management y'omupiira gonna okusinza ku record ye kyegamba kati njala tukkirize nti Magola Salim ekyali kyamugobya ku Uganda Cranes yali abanja ssente ze ne bamugoba ne bagana okuddamu omuyita kati ate omuyisa ogwokubiri ebyali byamuggisaawo okubeera nga abanja omuyisa ogwokubiri era embeera yennyini gyasanze mu kampu n'onyango kennyini ekyali kimuggisizaawo era zensonga zezimu ssente zaza kubeera nga bayisa bubi abantu b'omupiira n'avaawo naye omukomezaawo kati what do you expect kituufu akomyewo ate kuno agenda kuba n'obusungu bungi nnyo kati nze sobola nenya Salimu sobola kunenya Onyango naye nnenya ate ono azzeemu okuyita abantu abo ng'akitegedde era tasasula ng'akitegedde babanja okitegeera noddamu ate n'obayita kati bagenda kujja tebagenda kusama na mutima gwabwe asama n'obusungu jamala omutunulira ina face yabadde n'obusungu bwe ati ngogamba alaga attitude ye ng'ekulagirawo nti is not willing to play tabyagala na byagala oba oliawo okumusuula ku guno omupiira gwe twali tusamba Tanzania ne baleeta Onyango Salimu tayinza nyiiga Onyango ali mu ggoolo tasobola nyiiga because Onyango senior we
Okay, mental way. Onyango ku bantu abakuba ekikopo kyalimu akomewo ku national team Onyango yali among them. Okay. Tasobola kunyiga ngo nali mu goal. Singa badde maybe aliyonzi. Ofuna mu ka feeling naye ng'Onyango yali mu goal atonyige. Ofuna net. Funa. Ne kati kwegamba ye bebana abantu abagamba ye kinnyo kyenfa. Si yekka. Tiimu yonna ya Uganda Cranes. Ne bale wetwali tuyira nti no bali kuyinjale. Oyo Kaprodosi si mulwadde. Naye njagala bino byogera nga tournament ewedde. Kaprodosi yabanja ssente. Yemu kubakulembera babanja ssente. Kwa kyali yabadde asambira basasula. Kituufu. Kati ajja wano alaba ebintu emipiira asamye emipiira egiwera. Bamusuubiza bamulimba. Kati n'agamba ne bagende wa coach bamugamba coach twagala ssente za. Coach n'abagamba it's okay musobola okwekalakaasa musobola okutatraining. Coach ye coach ate n'agenda n'ateekayo training. Ate yekka ku training ground abasambi tebajja. Kati bamala ebyo bena biwedde. Kaprodosi bamujjamu olw'okuba abanja. Bamujjamu n'agamba kankwate emigugu gyange nkole ki? Nkomeweka. Nzireyo ku kilabu yange. Kati Sibiki amutuuza nga mukwano gamu nga kigenda labika bubi nnyo. Kigenda labika bubi ng'okoze eki? Ng'ogenze. Magogo kwe kuvayo n'akola statement nti mulwadde. Naye ng'ekituufu yali eyekalakaasa abanja. Babadde babanja ssente zaabwe. Naye guno omuze gwa fufu obutawa abaana abo ssente kugenda kukomawa? Tegugenda kukoma. Kojo Magogo avudde mu bukulembeze bw'omupiira. Kwa ye nga yesi musasuzi ng'omuntu. Okay. Ate si bamupiira bukaba babanja. Abakozi ba fufu bonna babanja. Ne bano ba staffu. Bano bankola simanya ku Fufa TV emyezi 6 tebasasulwa. Bamala emyezi 6 tebasasuddwa. Bobe olaba abafu. Mike, otudde wano ku coach. Era coach kwegamba abantu opinions z'abantu towards coach waffe Port si nnungi. Kino nasonyiwa okyogera naye wali omwe yagambye makanika. Ate waba makanika bewakiseka basumula spada. Sebana abamu mwingi nchogerako nali ne masengero ngamba ku coach Port. Coach waffe at qualifying coach waffe mubeko bamvuma bana Uganda bamwagala ki bamuwadde bamulabye ati kankuwa bamusise kila kati ffe bino tuba tubira pa because de mopira ya kituufu manyi information manyi timu ina immediate manyi timu ina summit transition manyi bingi nnyo ku mupira tulina kyosobola kola ki tulina kyosobola kunnimba kakati nali namulaba Dapot ng'akwata ebisubi tebasoka mukola ki mulaba tebamumuuka kati bakoze eki bamubuuse budde bujja kujja mukole ki mumuuke kati lwaki teo possibility bamuleke kubanga bwemba muzimba project ya 227 naye kati ate muti aba puti yakamala okusaini kulinyuinga contract ye ezo nazona express zibaza sente kwa mulina okumusasula singa bamusazeewo muta anti abino babikola bigenderedde babikola bigenderedde batya baveyo bakiriminge twagala sente ezo budget government ebawe sente ko kino mugoba ko kisimu rundi sente ba puti bamwe mitwalo joba oba 18 ejja dola oba 2 adde waka tegeera bakugatwaleko 10 ne puti atwaleko 10 kaba kawedde kwegamba business yo management bagitaddemu business kati kirekawo omupiira gwaffe ogwa Uganda ate nga 2027 tugenda kostinga wano Afcon tutakkiriza kuzimba abaana balina emyaka 2 abanda 17 tukkirize betwatweta mu national team nga basamba tubakuze bukuza abali mu kyani abaana abasamba mu under 17 bayo wawezeze emyaka 19 batukube goal emeka ne tujje n'aba abaana nga twayisa mu stream line ate betage bali experienced nkugambye owabala abaana abo singa tubakutte bulungi mu myaka 2 no ba training nga bulungi osobola okujjamu abaana abo omulimo ne bakuwa ekirungi bateke ku diet boye bakocha abasobola batendeka omupiira omutuufu bajja kukubira omupiira kale osobola okwongeramu abalala abatonotono naye ng'eyo tiimu gitwale Bulaaya gitwale ku friendlies gitwale musambe Portugal under 20 ya Portugal basanga okubeera nga bakula nga bazannya ne bali abazanyi abali exposed n'amanya ga Portugal France Denmark aniani kyavugireko mu matunti ge basamba si kumulinda mu tournament kati kino olowooza okuba kwa tiimu yaffe
tekyayanise omugaso gwa Simbwa ku national team. Kyavuddeyo era kyeragira kyokka na kyokka nti okuvaawo kwa Sam Simbwa yabadde nga kooki wa ttiimu y'eggwanga because njala okuba yakatwembulira Puuti tasobola ngamba ttiimu yabadde esamba kino kyayanise nti Puuti ye mubi kyayanise nti ate Simbwa yabadde nga akookinga ttiimu y'eggwanga. naye kati omupiira gwaffe gunaava ddi ku bibalo byagundi ku bagundi awo tubadde tuno tuvuddewo twabadde tuvuddeyo gundi yabadde yatereeza kafu yayongeza slots lizalinga ntono kati yazongeza lizalinga 10 bakati ziri 32 nga tiimu isobola okujja okusinza region kati qualifying wano waka twagenda qualifying ogenda samba Senegal ne batukubirayo emipiira nga bakukuba ebipiira okwata kyakubiri amaze atuqualifying naye kati buli muntu asobola qualifying naye kati wotunuulira omupiira gwaffe ne ttiimu yabadde almost team 85% basambye ekizibu ky'okusanga mu tournament ekyo kibeera kizibu kya coach ate ebyo ebimu ku bikulaga nti coach si mutuufu kosi buli musami atasobosaamu omupiira omutendesi abeera ne 11 ng'abalala alina okukola substitute egyo beeza biri bwe mbulira ttiimu okujjako Nigeria yadde yaqualifyinze ttiimu kyebadde ekyusa ttiimu nga Uganda tewali squad nga Uganda tewali ne Mike ate bino ebyogerwa ne bigamba bwe bayita national team eri abanene mu FUFA abagamba twagala wani bajja ne bakutugenda bagamba tugenda kuyita naye percentage ekyo sikiwaako bujulizi kubanga sikimanyi bwebanga bakikola sikimanyiriko ekyo kwamu ekiri baga abaana babayita ne babaza mu office nabagamba manyi tugenda kuyita ku team kyamanyi waliwo manager wa national team Ntege yasolooza abasamba n'abakozi bano bansimanyanga bakisimaani baani abasolooza naye ekyo abasolooza abasolooza naye simanyi oba kituufu ekyo ekyokugamba nti abasamba asooka leeta ssente sikinako bwina kati wali otubadde nga tuwunzika ogenze n'ogamba tuconcentrating ennyo ku ttiimu ena 17 kati gwe nga gwe abadde mupiira ng'obadde ebbanga ddene ola procedures kya zirina okuteekebwa tube nga ttiimu yaffe tugiteeka 227 naye nze kyeŋŋamba ne ttiimu ya China nyine mu myaka ebiri nga tubatadde wamu we baasamba Namboole wano twongeramu abatono kwabo ne tubateekateeka basobozesa mu omupiira is all about preparation kwetegeka coach alina okuba nga mutuufu tukulembera byonna aba mutendesi wa ttiimu ne Mike waba ekintu kimuze ekinnumya omutwe wano mu Uganda tetulina mutendesi gwe tuyinza gamba nti nno waffe mwana wuuyo Munnayuganda tula mu ttiimu jwe Simbwa bwe bali bangi bakooci wano Josephine nga Abafirika ate eyo syndrome yaffe Abafirika gw'ogende Bulaaya osanga bameka Abafirika bakutendekayo tewali era n'Omufirika abaddugavu ono yali asambira mu Arsenal bamwako ttiimu assistant wa Pep Guardiola kati naye njagala okubuulira gwe bameka bowulira Abafirika ne bagamba nti Munnayuganda agenda akookinga Denmark kizibu muna Kenya akookinga Spain kizibu kati ate lwaki ffe waffe kale tubayita bali nga batusinga naye tuleta faaji wano mu Uganda wano tuleta omuntu akabeera n'omutendesi omu bisabu wamutegeera oyo anti ndaba byakola mu Congo naye yonena gyayise yonena gyabadde ayise ttiimu asanga n'agikyusa n'esamba kyayagala so kati obuzibu bwaffe tufune management ennungi ne coach omulungi Magogo yaleeta coach Magogo ekizibu kya ttiimu ya Uganda Magogo ekizibu ky'omupiira gwa Uganda teri mulala yenna pozi wagamba tusiba akakoko ne tuqualifying tetwagala bikopo okay waawo badde ne